Ffenna tukimanyi nti Muhammad Sseggirinya muganda waffe ekimbe ekimuli olwaleero ekiri mu Musaanyaawo Butwa bwe baamukubira mu kkomera ekitali gye yakulungulula emyaka egikunukkiriza 2. Era teri atakimanyi nti ekimalawo Sseggirinya Butwa ne Sseggirinya yennyini akyogera nti okuva lwe bansiba obulamu bwange tebwasigala kyekimu. Nali musajja anyirira, nali musajja alabika obulungi, naye kaakati akakono kalinga ka mwana muto. Nze nankoze nzigwawo, bankuba agayiso mu kkomera, era mwenna mukimanyi nti Sseggirinya bwe yafuluma ekkomera bwe yagenda si we yali. Bw'omugeraageranya ku munne gwe baamusiba naye Honorable Allan Ssewanyana nti oyinza okugamba ti abantu bakoggera mu makomera era ekkomera naye ate ye Ssewanyana yavaayo akyayina kabi, ekitegeeza nti ono ye baamukuba empiso y'obutwa ng'ali mu kkomera, baamukuba akanywa mpola era kali mu kumunywa mpola. Eyalowoozezza nti ayagala kukolera linnya ku Muhammad Sseggirinya ate bimwononekedde, Sheikh Umaru yavaayo nga yeewaana bwe yaloga Sseggirinya bwe yamusabira edduwa. Buli muntu n'abuuza nti obeera otya mu omusiraamu n'ovaayo mukadde kano nga weeyita na Sheikh, n'olaba embeera muno gy'ayitamu ng'ali mu mbeera esembayo okubeera embyapooca, gwe n'otandika okwewaana obwewanyi ku mikutu emigatta abantu nga bw'omusomera dduwa egenda omujjambula mu bwensi eno, kubanga yavangayo n'akyogera lwatu nti yeesunga kulaba ku ntaana ya Sseggirinya. Abantu baamunenya nnyo ku nsonga ezo, wabula bagenda okukola okunoonyereza okw'amaanyi. Sseggirinya yavaayo n'akyogera lunye nti ekimutawaanya Butwa bwe baamukubira mu kkomera ekigo. Bannayuganda ne bakitegeera lwatu nti ono okuvangayo ne yeewaana mu kamera tayogera bigambo bye, wabula bamwogeza bwogeza bamutuma nti aveeyo akole ekintu ekyo yeeweeko obujulizi, basobole okubuza obujulizi ku gavumenti yawa Sseggirinya obutwa. Ono ye yalowooza nti kyakola azannyira gavumenti kintu kyabwe bakiveemu, wabula ate ne bannayuganda nabo nga si basiru bagezi, era oluvannyuma bagamba nti kale wakyeteekako wadde tumanye ekituufu ekiruma Sseggirinya. Naye bamuwadde akadde nti singa Sseggirinya Mukama ageza n'amujjulula mbudde, ekituuka ku oyo omusajja eyeevaayo ne yeewaako obujulizi yeenenyanga yekka. Era bagamba nti ebintu bye yajja akola ku bantu baali baabisirikira, naye okuva lwe yavuddeyo ne yeewaana nga yeewaanira ku muntu ali mu mbeera ey'okufa, kitegeeza nti kati bagenda kuzuukusa ebyo byonna ebizze ebikolebwa ku bannayuganda abaddukiranga ewuwo kuno okugenda okutaasibwa, wabula ye n'abatuusaako ogw'obuliisamaanyi. Agenda kugulwako emisango ku abo bwe yaferanga ng'ababbako ensimbi mu lukujjukujju, awamu n'abo be yangakolako ebikolwa eby'ensonyi, kubanga yavuddeyo n'alaga nti ye si musajja mwangu nnyo, olaba weewaanira mu kufa kwa munno. Kitegeeza nga bw'ayagaliza famire ya Sseggirinya amaziga, basazeewo nti kati n'eye kabagikaabye ku maziga, kubanga kati musajja wattu bagenda kuzuukusa buli kibadde kyaziikira edda. Enkola yaffe mu Uganda tudduukirira nnyo enduulu, ate twawula enduulu ey'essanyu ku nduulu ey'ebizibu. Enduulu ey'essanyu ogikuba tokombye mu kibatu, kyokka ate enduulu ey'ebizibu ogikuba okombye mu kibatu nti waalaalaalaalala. Abantu olwawulira enduulu ng'ate erimu okulaajana nti bannange mu nnyambe, buli omu n'ajja ewaali omukyala amubuuza ogubadde, kyava bagamba nti eribbi linzibye likutte awo. Abantu baatandikirawo okugoberera eribbi we likutte ne baligoba. Eribbi we lyalaba banaatera oddituukako baliremeddeko, kiriva likyamako toyiza owina waaliwo amataala. Neriwo omuvubuka akasawo akalimu meekaapu nti muganda wange nkwatiraako nsooke neeyambe naye mpulira nfa. N'omuvubuka kyeyakola n'alikwatirako liisooke yeeyambe. Erivubuka lyamuwa akasawo ka meekaapu ne lisigaza akasente, kyokka ekyewuunyisa teryayingira mukaamugwanyi oba kayita akayoba giyitera ttuliri mu lupunti. Lyetoloola bwetoloozi nga ddyo lyeyongerayo nakudduka. Kaakati bano abagoba baatuuka ku muvubuka nga n'omukyala mwali n'alaba omuntu akutte akasawo ke. Jjukira nti omukyala eribbi lyamuva mabega teyeetegereza muntu yamubba, ng'agamba nti wuuyo ako akasawo kange. Abantu nga bakwata muvubuka batandika kumukuba. Omuvubuka akanya kwewozaako nti bannange omusajja akankwasizzaayo mu mulinde, bagenda okukebera mu latulini zonna oba toyileti zonna nga temuli muntu n'omu. Ne bagamba nti ono atubusaabusa nga batandika kukuba muvubuka. Ng'omukyala agamba gano ge gabbi gennyini agatayagalira ddala kukola, agatuswamu obudde bw'ekiro ne gatubba,
kana akasawo kange bw'aba agamba si mubbi akajjewa nti bannange omusajja azze n'akankwasa nti alimba ate eriyo omubbi gwe bakwata n'ayogera amazima nti kituufu nze mbadde omubbi alimba. Musajja wattu nga bamukuba emigga egyamujja mu budde. Omanyi lwaki yafa? Kukwata byatamanyi buzito bwabyo, kwesembereza byatamanyi buzito bwabyo. Oli bw'agamba nkwatiraako kino, sooka weebuuze obuzito bw'ekyo kyakukwasisa okuzzaayo ku mulamwa. Manyi nandaggamu nsooka kwetoloola, nsooka kukusimira lusalosalo nga sinnatuuka ku nsonga ku kinyusi. Ffenna tukimanyi nti Muhammad Sseggirinya muganda waffe ekimba ekimuli olwaleero ekiri mu musaanyaawo butwa bwe baamukubira mu kkomera ekitalya gye yakulungulula emyaka egikunukkiriza ebiri. Era teri atakimanyi nti ekimalawo Sseggirinya butwa ne Sseggirinya yennyini akyogera nti okuva lwe bansiba obulamu bwange tebwasigala kyekimu. Nali musajja anyirira, nali musajja alabika obulungi, naye kaakati akakono kalinga ka mwana muto. Nze nankoze nzigwawo, bangu baagayisa mu kkomera, era mwenna mukimanyi nti Sseggirinya bwe yafuluma ekkomera bwe yagenda si we yali. Bw'omugeraageranya ku munne gwe baamusiba naye Honorable Allan Ssewanyana nti oyinza okugamba ti abantu bakoggera mu makomera era ekkomera naye ate ye Ssewanyana yavaayo akyalina kabi, ekitegeeza nti ono ye baamukuba empiso y'obutwa ng'ali mu kkomera, baamukuba akanywa mpola era kali mu kumunywa mpola. Gavumenti ekiraba nti Sseggirinya yali muganzi nnyo, Sseggirinya alina influence, ate Sseggirinya agenda ayogera nti bankuba eddagala ly'obutwa oba bankuba empiso erimu obutwa. N'abantu ffe tugenda tukyogera nti Sseggirinya baamukuba obutwa, ate ffenna tumanyi wano abagaba obutwa. Sseggirinya singa obutwa yabulira mu ziwooteeri twaligambye kale, naye yali mu mikono gya gavumenti mu kitongole kyayo eky'amakomera ng'erina kukuuma mukuume, kubanga mu budde obwo yali pulopate yaayo omusibe oba pulopate wa kitongole ky'amakomera ekiri wansi wa gavumenti. Kati gavumenti ekimanyidde ddala bulungi nti ensi egitunuulizza amaaso singa Sseggirinya alemu okusimattuka, etandise okuteekateeka. Bumalu omufere omusomi w'edduwa Kayingo Ombwe Nansana ajja abuzaabuza abantu nti ekiruma Sseggirinya olwaleero dduwa za Bumalu. Bumalu yamusomera edduwa nga bwe tukimanyi ffenna nti edduwa zikola, kubanga edduwa ly'eddagala erisinga n'ery'abasawo. Kakati yo gavumenti eyagala okukozesa ono omufere gweyita omusomi w'edduwa okuba dayivaatinga ku kiruma Sseggirinya ekituufu nti butwa, ebateereddewo second thought nti oba kaamuloga bulozi nga tekasoma na busomiddwa nga kaamuloga bulozi mugijjeko omulaka. Naye Bumalu n'aggamba eno wiiki yonna ngikuwadde, tumanyi buzito bwa mugugu gwe weetisse. Nkiddamu Bumalu, tumanyi buzito bwa mugugu gwe weetisse. Gavumenti mbi, naye ate mmwe abagiyambako okweyongera okuba embi, ate mmwe mubeera babi n'okusinga yo, era mubeera balabe baffe n'okusinga gavumenti. Baakuwaka Sseggirinya olage ensi nti gwakali mu kukabonyabonya, gwakalimu kataata okalaba nga Sseggirinya, naye tewamanya buzito bwa mugugu guli mu kwetikka oba gweyagala kwetikka. Gusobola okusaanyawo olubeerera n'obeera ku nsi ng'olinga omulamu, nga n'akayumba eky'obugagga ky'okyasigaza kakyasobola okukoonebwa konna ne kasaanawo singa Sseggirinya oyo afuna ekikyama ekimukuga oba singa bijja bino. Naye bwe binajjira ku nteekateeka za Allah ow'ekitiibwa nti bali obutwa bwe baamuwa bulemeddwa okujjanjaba, Sseggirinya nakkirira ekagala. Olowooza osobola okusigala kyekimu? Olowooza abantu b'egundi bagenda kukutunuulira butunuuliza ab'ekawempe? Kababa ab'Enansana, kuba Sseggirinya si w'ekawempe wokka. Ne Nansana y'ensonga lwaki yali kansala w'ekawempe, naye ate najja ajuna omwana we ow'Enansana. Sseggirinya wa Uganda yonna kati.
buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka era oyagala kukozesa omukisa guno engeri gye wagwa Seggirinya singa Allah amujjulula abaagala okuloga bajja baabwe abaagala okuloga bakozi bannaabwe ku mirimu abaagala okusaanyawo bantu bannaabwe abaagala okusaanyawo abantu bonna bwe batalina bukkaanya oba kukkaanya mubajjeewo oba balogere ate olaba wasobodde okuloga Seggirinya kati bajja kukozesa nga mubajjeewo oba balogere obala comeback kyokka ate nga ne gavumenti yakuwaddeyo kasente diverting naye tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo oleesa akaveera oteekemu enjovu gye bayita Seggirinya tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka ate olulala oli bwe walabanga dduka aweekeera n'akugamba nkwatiraako wano nsooke nneeyambe oyinza obutamanya nti ogwo mugugu gwakuwadde aguttiddeko omuntu eyo nga gwagenda okuzibwamu wegendereze mpozi n'ekirala abantu mwenna Wumalu be yali afezeeko abantu mwenna Wumalu be yali afezeeko Namba yange eri 0773 97 buweereza message soka na kigambo Wumalu omufere nja kukitegeera nti olisiwiye nja kukitegeera nti onoonya bwenkanya kubanga bw'onaaweereza haayi nnyinza obutagira bwe nnyinza obutakudda olw'okuba nti ate mba bizi ku mirimu kati ennamba eyo 0773 97 17 57 ng'okakasa Wumalu yali akufezeeko yali akubbyeko yali akabasanyizaako yakulyako ebisiya gates mwenna muweereze message ku nnamba eyo teekako ekigambo nti Wumalu omufere nze ngenda okukuba kaakati omuntu akola akajanja n'akolekeza sayidi enkambwe mulamuzenga nabukambwe dawa ya moto ni moto abakristo bagamba nti evumbe ly'embisi nakamula lirigenda kati olinye gye gava oyonoonye mu luzzi n'oluteekamu feces nga tonnasena